Poliisi y'ebidduka eyongedde okukola ebikwekweto okufuuza baddereeva n'emmotoka ezitatuukiriza bisaanyizo bya kusaabaza bantu. Ekikwekweto kino kibadde ku luguudo oluva Entebbe okuliraana enkulungo ya Northern Road Kibuye. Bakira ddereeva akwatibwa yaweebwa ekipapula n'emmotoka ye n'epaakinga ng'okugijja yasooka kusasula. Ezimu obwedde ezijja zitissa abasaabaze ziragiddwa okubayiwa ne batambuza ebigere ekireeseewo akalippagano k'ebidduka ku luguudo oluva Entebbe okudda mu kibuga. Baddereeva betwogeddeko nabo bategeeza nti ekikolebwa si kya bwenkanya kuba etteeka libalagira okusasula mu nnaku 28. Poliisi etukwata ate ng'omugagga ssente ze abazaagala ng'akubye ekipapula kya out of permit ate nga ssente agamba nti ogenda osasulira mu banka ate ssente nga teziriiwo. Balibadde batuwa ekipapula ne tugeeza ekipapula nnaku 25 bakati nze famiti yange enaku omwaka Akulembeddemu ekikwekweto kino Uwambi Pius akuutidde baddereeva okufuna ebisaanyizo byonna ebibakkiriza okusaabaza abantu naddala mu nnaku zino nga tuteekateeka okujjukira okufa n'okuzuukira kwa Kristo. William Buyondo ne Dennis Kyobe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.